Bamusizaako basibire banyabo amanya Mulimira Slight Badru Entertainment. Ndi muwandiisi ate nga ndi director. Okay. Aromatic Entertainment fans, baramusize bimuna bebalukira no magara Aromatic Entertainment. Pamta Morris Jordan Kawesa ndi muzali mu Aromatic Entertainment. Thank you so much. Musiri cy'abanyabanyasa. Mukama mulungi. Sera kyonna. Amina. Abanya bampita Hindisiwe Rogers. Nili pamoja likola ki ne wola badde Duma Bikalu International yenze All right, subscribe, like, comment and share. Olwaleero Aromatic Entertainment Fans Club bayina birthday parties ate ng'era ziriko n'abakulu okuva mu Aromatic Entertainment. Katusooke tulabe. I'll come and tell you later. Siwe wao gwabolobe erinnya lyo walingo waka gogamba bannange bakikoze kyetu ziba ttaano innya dijala kayima mukateka akendongo eyo social njagala abantu basike baziremu innya satu biri emu zero. Kavaibu tukyakaina maaso awo tujakaddamu akaina nga tutuze mu keeki mbadde njagala tutandika omukolo nga buli mutegeddere lwaki tuli wano. Mu kaseera kano kennyini pulogulaamu ebadde etambula ku mutimbagano nti ba directors bayise bafanizi ba directors ba Aromatic Group bayise ba fans group ba members. Ekituufu si bwe kibadde, ekituufu ebadde surprise ya mwe abagole baffe. Tukireko bugalo mu mbeera efaanana bwetyo obudde abamu tubakubira amasimu muliwa abakulu baagala kgenda naye nga twagala tutuuke mu budde kuba tulina butono nnyo. Mu kuba obudde tulina butono, nsaba oba neebaza buli abaddewo mu mbeera efaanana bweti naye nga nyongera okwebaza ba directors n'abazanyi n'abakulu bonna okuva mu Aromatic nti ate mwebale nammwe tujja kubeerawo bamemba bammwe bane tukubire ku bakulu wabwe mbugalo mu mbeera yonna naye budde musawo basooke abalinga bakulu baffe oba baliwo nga bakama baffe kubanga ffe tuli bafanizi waliyo kyetuwagira kitegeeza nti kyetuwagira bebaba bakama baffe era ensonga ki tuba tukola ki tuba tuli wano. So dijje tugenda kubeera tutambulira wamu ompamu akayimba bwojjayo kati mpaya akayimba ka seconds 3 nga ngenda okutwala omuzindaalo gye nnaggukira yonna tube nga tutambula mpola. Director katwanirize mu butongole kuba ffenna abano tuli bawagizi bammwe ssebo era ensonga lwaki tuli luddawa tuli wano. Tweyanzeege naye njagala kusooka nakubuulira mu nsobi oba kuyita ensobi nti omukolo si gwaffe, tulina abagenyi baffe abakulu 3 Angela, Aida ne Shakira. Kale bakama baffe abo abagenyi abakulu tubaaniriza nnyo ku mukolo guno gw'ekitiibwa naffe abazze okubasanyukirako n'okubakulisa okuba nga bazaaliddwa.
ekyo nga nkimaze ekyokubiri kujja kuba kwebaza Aromatic Fans Club abali wano mwenna olw'engeri gye mukolaganya obulungi na Aromatic Entertainment okuva lw'ekibiina kino ekyatondebwawo n'okutuusa olwaleero nga kiraga nti enkolagana eyo singa egenda bwetyo mu maaso ffenna tujja kutuuka ku bigendererwa byaffe. Ekirala okubeebaza olw'enkolagana ennungi wakati wammwe nga ba fans ba Aromatic nakyo kikulu nnyo kubanga musobola okuba nga muwagira Aromatic naye ate mwekka na mwekka nga temwewagira naye kino kisanyusa. Mbadde nsaba Allah atusobozesera atukkirize tugendere awo. Kati n'ekitansemberayo ddala abagenyi baffe abakulu ate nga be baana abato mbadde njagala basabirayo dduwa Allah nga babalese mu nsi ku lunaku luno olwaleero era abalere bulungi era abakuze bafunemu mu nsi muno ebigendererwa byabwe bituukirire byonna eby'oku nsi n'eby'oluvannyuma lw'ensi eno era nga mbawulirayo akagambo kamu nti bo nga abakyali abaana bato abazaaliddwa olwaleero temutya mutandikirewo okuyiriba kubanga okulaakulana tekiva ku myaka. Osanga omuto akulaakulanye okusinga omukulu n'olwekyo mu abazaaliddwa leero muyinza okulaakulana ne musinga ffenna bali wano abazaalibwa edda. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tuyanza nnyo tulyanzege taata. DJ ogenda kumpa yakayimba ne tuyanza nnyo. Mumbeera mujakola ebintu bifuna speed yakifuula nenge misinde miyitirivu bana tokunyonga ntirekera awo. Abagole baffe abagezi tetulina tusaba tuyambagane buli kimu tukikole mu speed ntono nnyo. Nayongera naŋŋamba yeebaza abali ku kyeyo nga bo tebaliwo wano ate nga bateekamu nnyo omusimbi. Bane abali wano nga muli ku gurupu nsaba ebigambo bino bituukeyo amanye nti obubaka buyandise nabukoze eki nabutuusizza. N'abali ku kyeyo kyemanyi tebali wano bwe banaabiwulira bajja kumanya nti namubiru naŋŋamba oyo omukyala naye w'amaanyi mu Fans Group. Nanyongera owokusatu Suzy Love, Mashalomia, Simon, Bricks, Prince D n'abano ba Eloni Mumbeja Hafswa ne Latifa. Wabula n'ateekako akantu wansi nti gwe yeerabidde ng'owulira ku listi toliiko. Sigamba nti takola ki takumanyi wabula mu byonna yeebaza kintu kimu nti mwebale kuteekawo ki enkolagana eno oba netusanze okulaba director. Director atuuse banaye mukulu oyo akigundi empologoma twabadde munawolovu teekayo nagomimanga omuntu yali tasituse naye nga omutima guzi. Mwezi bannaffe ekyakaiko kitukwatako tuleme kubeera nga bali mulumbe. Abadde ngamba wano akayimba kaleke bali muwandike ebintu ebyo abantu babinabe byonna abali wano bane tuwage kuko musoke mwetwale mukwano wemuti abantu bonna babinabe babinabyo bananyini byo. Buli omu kiwanike mu bwongo bwa nnyini kyo. Ate babebi bwewage bane tetuli munnage akaibukeeko mutuubireko wale obugalo buliwa. Bambi kikabye n'abessanyu bambi kikabye
bikutte si byagulamu bajja bibakwatira olwammwe. Mukadde kano kennyini tudduka nabasuubiza supiidi mukaseera kano tugenda mukeeke oluva mukeeke tugenda embirabo oluva mubirabo tulye tusooke twogere speeches okuva mu speeches tulye tugalewo omukolo banga ensigaza eddakiika 3 okubanga obuzina nga bagunzijako. So tugendagenda mukeeke abakikozeeko ndowooza abakoze ku nteekateeka eyo waliwo gwepulira ku ssimu teyasobodde kujja naye alaja n'ebifaananyi mu mbeera yonna alina ku ssimu eno gikuba ebifaananyi ababukatoki katugira tuzizaayo waliwo abaana abalina essimu ezimalayo bane keeke nga nnungi keeke esaanamu ekifaananyi kiri kaberamani ogendagenda obodde eruddawa ikuba ebinanga bweri n'ebigambo ebigirimu keeki nga nenne nnyo tuli batono etuuse kusiba kutwalako waka ndabanga abanaasibwako kuba bayone njagala okutuusa obubaka bw'abazaliwa eri abaana b'omuwala nnyo okuli nalo okubijjukira oweddere owobuwala ekibaka shikiya bazaliwa balungi bali Aida Aisha bazaliwa sio kwenda Jorei which is zero paisa collection kufuatilia katika sinema kama na chio cha bazaliwa wakati mwezi sababu anniversary so tenda na ila sababu sio bazaliwa kwa zala kwa kanda eka chakula tunakuuliza kwa yesawo okusooka ku bazaliwa abaana b'obuwala ate nga bali buwagizi bwa kinnauganda okubeddala Aromatic Fans Entertainment Club webali omulimu gwemukola webali okusizaako engalo Average Kisinga Jerry out Average Production bana empozi akalulu nengaleza amayi nga twaniriza vijja kadoki yatukoledde bannange obwokubatuogere okutegeera yakakoze yuno naye tawulira kuliriza takulaseeza yagoddewamuwengi bakulenyere video ray kyakabirwe baneebalindala ampozi mukaseera kakenyisiaabalirekejiulede akatalawe kali akasalamu kalina aba babies okay tugenda kuyirirako awulira ngasobola okuyimira biro birimu maama tukwate fena akasomikwano tubale abali awuluza muli gundi 5 kando tezinayamba era zijja kuggwamu tunamalira okubala nya 3 2 0 bane kalulu kakamale
kayimba. Tuweze tuyanzege. Wape bizi musale cake. Mugabula abantu wajirie tulabe kikola ki. Bajja babinone? Bajja babyenonera? Okay. Dijo gena kutuwa kayimba. Tuli mu mbeera ya vibe. Katulaba tutandise okukwatagana endongo tukubeere malayo. Kayimba kakola wa. Nina katambala musawo. Baby, DJ agenda tuwa kayimba era akasala keke ey'okubiri. Keke ey'okubiri. So tugenda kubala. Are you ready, baby girl?
Mwami Kasaga. Thank you so much for coming. Mwami Molimira Slide. Thank you so much for being with us. Manager Aromatic Entertainment, thank you for being part of us. Jordan, Morris, fellow actors and actresses of Aromatic Entertainment, mwebale kujja. Katiba fellow fans. You people. Ngai baba gaba director modduka. Baswiti mwebale kujja mu numbers nene. Kakati saba kwaniriza tata wange. Nze mutata tange kubanga nze nejjambe tulinga abooluganda twava mu by'omukwano taata waffe tukwaniriza mukwano webale ku asiterikaaba olande ku graduation kyabwe tukwaniriza nnyo taata webale kubeera naffe munnaye kambabulieko kastori katono emabegako banga ddene banaye kweyisa obulungi kirungi taata oyo namuorganizingirako birthday nateetaawo kati nga gwaga ogumuwuubi nange ogugwe gwampuubako nenjoganayizinga ate nanyumirwa tataawe bali kujja ku lunaku lwaffe luno lwe baterekedde tandikirwa you people thank you for loving me ndi mukambwe nekalakaasa naye munzikakkaniza baddiya bamaati mukikoze nze babaire tebasurprisingangako toba bibadde byangu okunkuba ejje munkubya ejjooka naye bange mwebale mumanyi banange you don't know how special it feels to be surprised omanya nti wabeerawo abakulowoozaako kasooke nekubireko ku bazanyi baffe ffe tuwagidde abantu before joining Aromatic Entertainment nawagiranga abantu naye nga n'okumutuukako bannange netubawagira ne tubawa omusimbi ogutokomoka naye nga wallahi ya Mungu ne bw'oba mulwadde muyi tasobola kugamba nti oba munnange kawubeeki bannaye thank you so much kanfukamire nofukamira mututuusiza obubaka ewa director nammwe mwennyini tweyanza nnyo tweyanzeege tekisangika okuwagira omuntu ng'ate akulimu akubeerako mutugoberedde mutuwabudde mutulaze ekkubo mutuwadde nnyo amaanyi okunywerera awamu thank you so much Aromatic Entertainment nze munnange nasayininga ate kanaye kebakozemu kabaadi simanyi kuba nosala munyamuka ngenda mu Aromatic ekifaananyi kiki nkyebampa talina kyaŋŋamba bambi thank you so much byebyange nina bingi naye kanfumbe obeolokadde kakiikezi neyanza nnyo neyanzeege mukama wamujje wonna abaddizeewo mukama bakulembere nga muddayo mu makubo gammwe amiina Go on to, okay. Baby Angel, katujjeko gy'oli. Nawe weebaze ku bantu ba. I'm sorry. Kale. Good evening, guys. Good evening. Akasuku. akone tunawulira mbye tuwulidde kweli just kigabula lipstick akongereko wapo Lelo 19th January, your birthday yange. Yeah. Don't cry. Tuze wano nga batugambe tuze kulaba main director wa Aromatic Entertainment. Bwe bali bategeka
Jami yambuuza sure you will make it kubanga lunaku sagala kutataganya programu zo oyinza okuba nga olinayo party something like that nemugamba bengi tugenda kusisinkana ba actors baffe. It will be part of my celebration. Tujja kola memories, so I will make it that day. I'm glad and I'm very happy. It was a surprise for the young babies in Aromatic Entertainment Fans Club. And I'm also glad to be part of the family. I joined the Aromatic Entertainment Fans in 2023, around May. And so far it has been cool. Jami yakoze kyamaanyi okulimba oshuwoluka yaluluse bulungi cause nabadde siyinza suspectinga kintu kyonna ate nkiwa protocol ya behind it era bagamba bakigamba. Thank you so much. Thank you for making our day soulful. We mujja mukama abagizeewo Amina. badde kuleta okumudi webaleerawo ba actors baffe webale kutwagala and we promise tetujja baba nako etulipa kakazi. Bannange najoininga 2 10 17 badde jagisookayo nagiro 2 18 how many years? 24. 6 Okay, tuyanze Baby Aida ayogereko naye gye tuli tugende tukiddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Leero kanfuusa nga mukama okubanjira erinnya lyange ettuufu nga nekundaga muntu Madde manyi twanjulira omwami. Nyanza wadde atidde. abasinga mwebuuza Kola abadde avoonoonye. Aida Stoko Asha. Erinnya lya Aida I met Jamie neera lwe najoininga ne group 2020 naye I had problems nga ndi kyeyeeyo nga saagala kozesa my real names mu passport yange kati abasinga abamanya starting 2019-20 bamanya erinnya Aida whereby abamagulira ne mama wange mbu Aida wali awo abagamba ani Aida nze nga siina mwana gwe bayita ani Aida yeze Aisha nansamba nabayingira ku buli omu eddirenga ebigambo byandibadde bingi naye Nanga basabye nga bikakube mu ngalo. nange mutulaza omukwano nze nga nze omu I'm thankful and grateful. Olugendo lwange ne group eno otambulidde nnyo ku Jami whereby takyalinga mukwano wabula tuli baki baluganda twakola course snatching mu kiyumba ky'omuwalabu nenva gye nali nva ne meetinga Jami my first day of meeting up face naye nga just nga onova mu uba noga leero nzija wammwe oba akkiriza oba akola ki oba agaana and we did it ne tukola buli kimu ne twenjoyinga ng'oyinza ogambi waka waffe. So I have a lot of memories when it comes to Jamie. When it comes to group memories, I have a lot to say banaye monda z'omukwano naliko nga ndi down nga ndi kundiri naye one call awe nga mutegedde nti ndi mulwadde. I remember you people, you contributed
nali temumanyi nnyo ate sina gwe nakubira nti banaye musonde naye mwakikola lwaki olw'okwagala ebbanga lyemaze mu group nze abamu sikyabalabanga mikwano mbalabanga abooluganda olumu mutulabanga tukuŋŋaanye tetukuŋŋaana olw'okuba tuba bagagga nnyo naye buli wolaba bamemba nti nina famire gundi oyo we nakola ekintu bwekiti yambeererawo ki ko werekereza byonna byokola n'ogenda omitineko ne baki ne banno tetukikola abamu mumanyi okugamba ne bano nabo batambula buli kadda romantic tukikola olw'omutima ogwa gurupu banenge mwebale obwa Sseruganda nze nkiddamu mwebale ayogamba nti wabawo ebitagenda bungi naye nze enkolagana gye tulina ng'abooluganda mbeebaliza ddalako ka surprise Jemmy Kata atukubise ka boda mbadde ntuuse wano n'empula obusungu ndaba nze old man out mulimu zi t-shirt nyambadde kateeteeyi ngenda neŋŋamba kati onalesiza t-shirt yange obedda mpoleza wayesibye enviiri ulolololo ngamba ono ngenda ku mukolo ngenda ku pate yawa sawa mwenda whatsapp ninga eno nze ayinayo pate oba nga natera okubuuka naye ngaate ninga takola ki naye nga my birthday was on 13 Jan kadi yenno wadde abasinga bakisirikidde naye nze I have 30. I've made 30 years. I thought I did. I was born 1995. Kitegeeza mpezeza 30 years. I have 30 years, whether you like it or not, but I'm 16 always. And I love it. Kubanga lewe nagamba emituufu ompe egitali era nekikiriza ne kugamba it's fine. Somewhere bale banange tusiimye